Ngambe empewo oli asobola okutugeze gunogula ejjini lyo n'oliteeka mu kika. Kati bwe lirwamu n'olifuuka mpewo ya kika. Bayiza bwekisoboka kyova olaba abantu abasinga ayinza obeera n'empewo. Era nabadde njagala na kukyogerako ku baana bano bagenda ebweru ngenda kireeta mu maaso. Asobola okugula ekintu ng'amayembe baagagula bugozi. Nze sikolagana na mayembe mapakasi. Amayembe mapakasi bakopi. Tebansemberera. Pana. Amayembe bakopi. Bakopi. Tebansemberera. Kati oli asobola okugula amayembe ejjembe ne baliteekamu ne baliwanga ne libeeramu. Ne lifuuka eryaki? Ery'ekika. Wano nina omwana abadde mukwano gwange kuva buto andabye kuva buto noyandera nako. Yagenze okujja wano yankubira nangamba Saala nina empewo enjuuza enjukuma buyuguumi. Naye toyogera. Nemugamba jangu tulabe. Empewo ekintu kiriwo ekyandaba ne kisanyuka nekyanikokola bwe kiti nkiwa amaanyi. Nemukwata mu ngalo. Ntandika okumukwatamu nti mpike. Ngendo laba nga liyugula lyeyongera amaanyi manyi jembe teriyina mpisa. Lyewe lituuka ligenda n'obuzina bw'obuyisa obubi. We lituuka teryefuga. Ngendo laba litandika okumoola amaaso neŋŋamba ayayayaya. Oli jembe wedda gwe mpika amaanyi gange. Era nendigamba nti oli mukopi gwe toli nsemberera. Sikwagala era sirikwagala ne bwe ndifa sirikwagala. Tambula onviire. Bwetyo kyannuma mukwano gwange gwe twagala komyawo buwangwa ku ntikko. Sikusamira. Twadde bugenzeeyo. Sikusamira. Era nga mu byonna tugenda tandikawo campaign gye bayita Roots of Africans. Tugenda kuba tukireetawo maaso. Emirandira gy'abaddugavu. Nga tugenda kuba tutambula tribe by tribe. Tribe by tribe. Mu Bacholi tujja, mu Bagisi tujja, mu Basoga tujja, mu Baganda tujja, mu Banyankole tujja, mu Badama tujja, nga tugenda kukola MDD plus fashion. Tugenda kuteekawo music, dance, drama plus fashion. Yenga mu ekigendwa kyammwe kupromotinga. Twagala kupromotinga wa gye tuva. Culture zaffe si biri ebyokusamira biri si byakugira. Owulidde egenda kubeera MDD music, dance, drama plus fashion. Ate munamu basamiriramu. Abaana bayimba byandawulo ebijja bisambe endege. Is it that music? Music. Yes. Music oyo wa culture. Oyagala ngende ndete by'abazungu. Oyagala bayimbeza abazungu. Wama tugenda kuba tugira kyo tekigenda sosola munaddiini. Tekigenda sosola munaddiini, tekigenda sosola mu ddiini. Just kasoba ngo you are a Ugandan. Ngoli muddugavu. Buli muntu tugenda kwata ku culture yo gy'ova. Obeerewo mazima nga w'okiraba nga wenyumiririza mu gwa gy'ova. Baddugavu bokka abeeyerusa otukoze otya? Mwana wa muddugavu. Nange mugende ku YouTube mulabe expo. Gamwagala okutegeera information entuufu. Temulipira bye mutamanyi. Kuva dda tubakaabirira nze siri ku TikTok. Sibawulira. Siri ku TikTok. Nze sigabira namba yange y'essimu ku TikTok. Nze sigabira namba yange y'essimu mu comments ezo zemulaba mu comments zammwe. Nze sikolera ku simu, sikolera ku social media, sikolera omala kujja wano n'otuukako. Oba oyagala information eyaddala genda ku Expo TV ku YouTube. Naye njagala kwebaza Katonda ati ekyali mulamu. Ate mbala yatemijje kunsobola. Waliwo baayagala banzisa omutwe wiiki namba. Naye katuuka kano kalamu yadde tewasiina wannuma. Ate naye yakikola nakutegeera. N'abantu be wasindika oli mukazi mukulu weewumuze sente z'olina n'obusamize bw'okoze n'akakwata abantu bo basatu buli kimu kyompeereza nkiraba. Tokwata tozaayo gwe.
kubanga nkumanya okozesa butamanya na busiru sikutabalanga ate nawe tontabala ontabadde naye sinkuwoni nga tontabala sina mutunzi wano nzija ku media njogera byange totera kulumba sirumba ne bwe nkusetinga ombuuka simanyi lwaki sikulumba nayo nnumbi emirundi egiwera osindika abantu buli kwosindika amukwata nemukwata n'ebintu by'obomugambye aleete nebyonkoze byonna weewumuze Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina dde ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa neddekeya eri abannassale Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita 1 okuva ku Bombo Road okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Kale mikwano gyange bwetyo butandise nate olunaku olwaleero oli ku expo ngenda kusaba subscribing abadde tannaba ate nga tetunnapaala funa enamba yaffe eri awo wansi gikubeko 0770944266 ne Airtel endala kweri nezo na ku WhatsApp kweziri mwabagala photoshoot bifaananyi olina mikolo egya buli kika tukubira omukolo gwo okwetula eggwanga lino lyonna Uganda coverage ensufu tugenda kubanga tugikutuusaako ate customer care tugirina eba bayita Alpha Media Production oba Expo so bakubireko Cambridge Junior School akalango kazanyero kawulidde nenda kusaba twalayo omwana ebyo byonna biwulidde mu kalango sikulimba kuba essimu omanye ebisingawo tuli ku African Roots Saloliot kyendi taata bagiyita ali beetonza Roots Africa kyendi mukwano wasuzooti gyendi ssebo wasuzootya nina ensanyi lwekuba kuyisa akagambo ako lolikyali bubange webuuza kuba kulaba saa bannange mwasuze mutya musiibye mutya abalabe ba Export TV nange neesiimye okukomawo gye muli mbasaba mutereere entende bannange byetunyumya ebikuyamba bijjemu ebitakuyamba bireke mbaagala nnyo wow tobalagiridde bwe tuli omanya abamu tebannanguka bannange essaawa zino bwe tuli ku ali beetonza Roots Africa tusangibwa wano Nabulagala bw'otuuka wali ekasubi ku munaku okkirira mu kikubo ekigenda ku kyaki y'amapeera oba waakakikkiriramu katono awo mu kikko ogenda laba ekyengulu waliwo essomero baliyita Bright Future ekyemmanga wali we wali ekipande kyange okkiririra n'otuuka ku mulongooti n'otuna ku mukono gwo ogwa ddyo oba olaba ekikomera kiriko ekipande kyange ne munda mulimu ttenti eriko ekipande kyange awo wooyingira ndabyewo ne stage ya boda bulijjo weereba yakajja okirabyewa awo wennyini woowetera ojjeeno wammanga baleka bakagiteekawo sanzewo boda bazibadde nga nnyene abaana abo bakagiteekawo weeri kale mikwano gyange waliwo abatera okukubira amasimu ne mugamba nti waliwo ne mukwano gwange yaze minibox mugamba mukwano gwe bamufeze emitwalo 5 5 eza Uganda naye bose tezibaluma naye ng'abagamba bwasona ngamba soda
mukwano gwoyo Saala bwe mulaba video bwe nziraba mpulira asobola okunyamba bambi naye ate mukwano gwange agamba yabadde ku TikTok n'alaba live omusajja omukazi n'amubba $5,000 ebo gamba nsajja namuzeemu namugamba kale sinya yababyeka kadde amuddamu amagezi nagasodde okozote nemugamba tusobola yawula ddoboozi ly'owulira ku live eyo na ddoboozi lya muntu oyo gwolaba gwegomba sisinga ekitegeeza abantu abo tebalaba expo yeah. Bannange mugende ku YouTube mulabe expo gamwagala otegeera information entuufu temulipira bye mutamanyi kuva dda tubakaabirira nze siri ku TikTok sibawulira siri ku TikTok nze sigabira namba yange y'essimu ku TikTok nze sigabira namba yange y'essimu mu comments ezo zemulaba mu comments zammwe nze sikolera ku simu sikolera ku social media sikolera omala kujja wano n'otuukako oba oyagala information eyaddala genda ku Expo TV ku YouTube tujja yimba oluyimba bagamba abeewezo bannanga abafere bangi accounts nyingi naye oba oyagala okumanya amazima ng'okalabye ng'olaba akantu ku TikTok lukirawo gende ku YouTube ku Expo ate ekinaku ekiriwo omufere asalamu waayagala kati awowandidde obukambwe tasalawo kati simanyira kyetugenda kukola naye nga bali ku YouTube wamma mwebale kulaba mpozi ab'oku YouTube abamu twagala namba ezo nga ziva mu kamwako zisome ab'oku YouTube abaagala abanjagala zino ennamba zengenda okusoma era ze ziri ne ku bipande ennamba esooka eri 07 53 36 44 16 eyokubiri eri 070 11 36 86 1 kanzome mu Luganda tuli baana bannambi 0753 36 416 eyindi 070 13 68 64 ndala ndoza baweewulidde ebyo ine erinnya bulijjo sirimanyi lino lyali beetonza tu African Roots soko onyumizeemu kabadi kyata akali awo kipya ki kye watuleetedde iye no company erudde ngeri registered bakuba mbadde sikigamba ati bulijjo ffe tulaba Saala ali beetonza just era kyetumanyi naddala balabiwa ku YouTube munnange tulina company twa registeringa company nga ekigendererwa kyaffe twagala komyawo buwangwa ku ntikko sikusamira wadde bugenzeeyo sikusamira era nga mu byonna tugenda tandikawo campaign gye bayita Roots of Africans tugenda kuba tugireetawo maaso emirandira gy'abaddugavu nga tugenda kuba tutambula tribe by tribe tribe by tribe mu Bacholi tujja mu Bagisi tujja mu Basoga tujja mu Baganda tujja mu Banyakole tujja mu Badama tujja nga tugenda kukola MDD plus fashion tugenda kuteekawo music dance drama plus fashion yenga mu ekigendwa kyammwe okupromotinga twagala kupromotinga wa gye tuva kalicha zaffe si biri ebyokusamira biri si byakugira owulidde egenda kubeera MDD music dance drama plus fashion ati munamu basamiriramu abaana bayimba byandawulo ebijja bisambe endege is that music yes music oyo wa culture oyagala ngende ndete bya bazungu oyagala balimbesa bazungu wama tugenda kuba tugira kyo tekigenda sosola munaddiini tekigenda sosola munaddiini tekigenda sosola mu ddiini just kasoba ngo you are a Ugandan ngoli muddugavu buli muntu tugenda kwata ku culture yo gyova obeerewo mazima nga wokiraba nga wenyumiririza mu bwa gyova baddugavu bokka abeyerusa otukoze otya mwana wa muddugavu era abeyerusa nemugira nemukyuka nemufuuka abazungu nemufuuka abazungu mwabamanyi bino byaffe bya mwana wa muddugavu okimanyi soda abantu abamu mubuuza tribe yo
ngati mu batunaswala okujogera olw'ensonga nti baboogerako bibi naye ng'ebiseera ebisinga baboogera kuba beenonyeza byabwe oba oli omuntu yamukola ekintu nga waggwanga gundi n'agamba bagundi bantama gwanga lyonna n'atwaliramu bonna so twagala abantu abo baddemu beenyumiririze ekyo kye bali eyo gye basibuka gamazima omwana bw'alaba owakalica y'omwana bwanyenya abasoga engeri gy'akyusaamu ekiwato n'agamba bannange eyo omwana wefa n'agamba n'awaga omwana waife era tugenda eno kampuni egenda leeta cultural preservation promoting cultural awareness arts and cultural development community engagement cultural exchange education and research tourism development ebyo byonna tugenda kujja nga tubitematema mu maaso naye ng'eno campaign yegenda okusooka eya Roots of Africa naye bajja kulaba tugenda fenna wakazi ate nyinza okuleka kati nze ngenda ngani ogenda mu campaign nga munnamawulire ojja genda nga munnamawulire nga akiseesaamu amanyi abaana be bakumatira sisukka kaawo kale ogenda nga taata w'ekintu ngaali mu kintu kati abbe yagende ngani agende nga best man w'ekintu bintu bineno njagenda ku mavivi nsabe katonda bibe ebyo byonna byogera ebyo ebiriwa abba agolole ekanzu y'obwa best man njakka ku mavivi nsibeyo ebikigasatu abaana basinga abajaana baviire bagamba tukwagala gwe ne soda wo mulina engeri gye mugiramu gwe ne soda ne mwekuba obubuuzo balaba babiraba yanaabu kiti kubaka surprise omugambo gulyoke gutomukomoke so enteekateeka eno eri mu pipeline saawa yonna ebotolwa agenda sosola tetugenda sosola tribe buli omu abalinde buli omu atulinde tujja abamu temusobola kujja eno tujja tugenda kubotola wayo tugenda okusookera twetaagamu abantu abagenda okuba nga batubeerako ku mabbali awo tukidda bannange mwenna abeetaaga okubeera mu eno campaign mutuukirire soda onzise soda abatuusa abalagirire wano oba soke mwenna beetaaga okubeera mu eno campaign mugenda kujja wano mwewandiise abaagala otambula ku ttiimu zaffe obufuzi ba mwoyo gwa ekyo kyoli mwoyo gwa ngambe gwangwa gwa mufirika munange abalina omutima gwo ng'oli mufirika omwoyo gwa Africa omwoyo gwa Uganda ng'olinamu omutima ogwagala wa Jehova ng'amazima matuufu tosobola kuyimirira ne weegaana nti toli mwana wa muddugavu nga osobola okuyimirira n'ogamba nti nze ndi wa ggwanga gundi nsibuka gundi nga tosobola kuswala kutiiririra ggwanga lyo wa Jehova bw'oyagala benjagala katonda abirimu nnyo wadde omanyi wano yolabyeko awanyenyesa sirabangawo naye waliwo olunyirisaalo olugamba laba ebyedda nga biwedde nga mufuuse ekitonde kijja bannange kale mugende mu bitonde ebijja fe tuli mu bitonde byawo byadda asangwawo mutuleke najja okwawula omwana ne nnyina omwana ne taata kati ate genze n'oleeta birala tebirina bye bikwatagane na kampuni yange ebyo byeyo bwammwe sinaba kujjayo eyo makanisa gammwe ebyo byeyo makanisa gammwe bino byaffe bya muddugavu anyway kaso bagambye gwe wenaagala okubeera mu nteekateeka zino onyumirwa nnyo eggwanga lyo wenyumiriza nnyo okubeera mu omufirika jangu campaign eno daginnyonnyodde bwatyo naye nze ndaba muli ekintu ekinene bwe nkuba akafaananyi mu bwongo bwange ekintu ekinene ennyo ekyetaaga abantu okukibaamu ennyo abaparticipating n'abayambako so enamba z'essimu zikube zino zikulema okukuba kubeze expo abe mufuule bize ennaku zino awummudde nnyo embeera etambule mu bufo bwennyini expo ekyasonda kamera nnyabo
Tebannaba kugimalayo. Tebannaba abantu abo. Kati gw'oli ayite newuwo gutayogera mannya. Sofa oyo gwe tuwa credit. Era singa yali akkiriza n'atugana twogera amannya ge. Twali tugenda muteeka on our wall. Taata tweyanziza yali tewayagala munage twogere mannyago. Naye obubaka bwe watuusa obwa kamera ya Expo. Mmanyi otulaba kubanga otugoberera obubaka nabutuusa era abaana abo bakwogerako obutiweebalira basiima taata tweyanziike n'abalala bannange tetugenda mu kampeyini yaffe nga tulina kano ka kamera tubeegayirira musonde mpolampola leka ekintu tukikwatize wamu abagala saala Expo gikwatireko 07709442 Saala wano wetulaga tugenda kufa ate mugenda kufa mufiira ki enkomerero etuuse of course bagamba enkomerero etuuse era libanga guno omusana omungi Yesu asimbudde ente bagivuddemu ate nabadde nagenzeeko eyo waffe mwankole enkuba etonya n'ebijjanjalo biri mu kutta kati mugenda kufa mwekka ab'omusentulo ofa bagenda ozuukira enkomerero ejja waffe Saala saddaaka zifuuse saddaaka mwanange ate waŋŋamba gwali beetonza bwe mba nzijukira era wansuubiza okwetonza abantu abafere mu buli ango saddaaka zifuuse saddaaka Saala nawabudde n'okuwabula nagamba soda teri musamize mulungi na mubi bonna babi oyo munangawe buli muntu abeera n'endowooza ye naye nga bwolaba ti tulimu mube abantu tulimu abalungi n'ababi era kigendera ku mutima gw'omuntu nga bw'abeera naye tosobola kugamba towulira abasajja abagamba nti abakazi babi n'abakazi ne bagamba abasajja babi abamu bayita abasajja mbwa naye nga si buli musajja nti ki mbwa tolimba era kendewulira akuvuma embwa ajja kunkulira kakati nabyo bwe bitu ebiri abasinga bakyerimbikamu baye percentage esinga bakyerimbikamu kyebalaga nga si kyebali kyebalaga kungulu kugenda banoonyereza si kyebali ate tebagamba basamize bokka n'abapasita abasinga nga wabayingiddemu munda ogenda banoonyereza nga si kyebali nabo basaddaaka nga si kyebali woba oyagala okumanya amazima osobola okuyingira mu bantu be babeera nabaawaka oba oyagala olaba obuziina bwabwe ababeerungiya mu kamera ne mu midiya ne ku bituuti ne mu maaso g'abantu nga wafunye ku bantu baabwe ab'omunda awaka ababamanyi bayinza bagamba ayeeya ye nomala banoonyerezaako bo bennyini n'otegeera yinza obutaddamu kubakkiriza n'ofa nga toli munaddiini n'ofa ate nga toli mu byabasamize kale kisinziira ku mutima gwa muntu mukama akuyamba buyambi mbubu bano abamu babeera just kano kabeera kasenda baguzi nakugamba nti nze empewo ezange tezikkiriza kusaddaaka then noyingira ekintu kasomalo oyingira ekintu batandika mpola nti ajja gyagambye musaddaakire yakabuzi kakati olaba kituufu omusamize yenna abasinga nga balina amayembe basaddaaka n'abantu basaddaaka sirabangako musamize teyasaddaase muntu kuba saagala kwogera byakalebule naye nga percentage y'abantu abasinga basaddaaka kasoba ng'olina amayembe balina amayembe basaddaaka abantu sina mayembe gokka olaba soda ekirungiza ebiseera byange ebisinga ku Friday wano tubeerawo bangi naye ebintu byogera abasinga ebintu abo boolaba abo bagenda e Tanzania batambula amawanga ag'enjawulo ne baleeta ebintu ne babigatta mu mpewo zaabwe naye nga ekigendera kibaba babireetedde kuba kukola ki zembewo tezigaanako bategeerera ntegeere maama nnyabo waliwo ebintu eby'amaanyi babijja ne bizituulamu ne zisirika ng'olya bimulinnya gwe n'olowooza nti mpewo kumbe biri byakola ki
Nabasinga nga tebalina mpewo. Nga tebalina mpewo. Naye nga balina ako kantu. Nze waliwo experience, waliwo ekintu ekimu kye nalabye kyesobola kwogera ku media nze n'ensi. Kiki? Sirina lugambo. Ate ng'otunuzaamu kamera. Olabaye? Abantu abasinga kyovula mbagamba ti mwagale nnyo ensi yammwe, mwagale nnyo obuwangwa bwammwe. Obuwangwa bwe bulimu ebisa. Obuwangwa bwammwe anti kankubulire omuntu ayagala obuwangwa bwe tasobola genda Tanzania kunonooza. Omuntu ayagala ensi ye nga wenyumiririzamu ekyo kyoli tosobola genda Zimbabwe, Zambia kugenda kuwakankula. Tosobola genda Buyindi. Abamasomero abamu bagende Buyindi bagenda wane baleeta ebintu. Tosobola genda Buyindi kuleeta kintu. Obeera mumativu n'ekyo kyokola ki? Kyolina. Omwana nga banyakole bano abanyolo baki? Ko omwana alina empewo ya kaliisa. Musajja mulungi. Tosobola genda kuleeta kintu kirala. Obeera na mumativu n'ekyo kyokola ki? Kulunda. N'okula ebisolo bibiri n'obiteeke waka n'olunda simple n'otereza n'eterera netakutawaanya kubanga oli mulunzi. Naye abantu baava ku ekyo kye bali ne batandika owakankula. Era nze kubuulire nze bannumbye nkyogera mu media munnumbye ne mwagala n'okunzita. Abamu munkolamu content nina ne bennalabye ku TikTok oli muntu munene ensi ekumanyi. Bakutya bakusinza nga buli musamizo ow'amaanyi naye ng'ondiko. Abantu abasinga mukkirize mugaane muyina ebintu ebirala bye mwaleeta ne muteekawo muli mu kulimba abantu. Naye nze kye mbakubiriza mudde ku bintu byammwe mwali temuyiwa misaayi. Edde saddaaka tezaalingawo. Temuyiwa misaayi. Mwabaabiwakankula muleeta ebintu bye mutasobola. Anti bw'okireeta kyo ngenda kukolera obuma, ngenda kuwa ensimbi, ngenda kuyigira abantu. Naye olina okunjira ki? Omusaayi. Olina okumpa ki? Omusaayi. Luli nalina omuwala ono namwogerako ko ekintu kyali kyabawa estate awo ku luguudo lw'Entebbe. Estate nnene n'abagagga bamu bagizimbyemu. Baakireeta naye ekyabagambako kubayiira ki? Kukiyiira musaayi. Baakireeta ne kibawa obugagga kyabasaba birala. Ebyabalema bo ne bakiyiira ki? Omusaayi. Ne bakikyusa. Nga be bakitegeeredde bo. Era kyagamba tibanyingiza endagaano ey'omusaayi gye saabagambako. Era bwe banjiira omusaayi okuva olwo nange natandika olyaki? Namanyiira. Namanya nandi kunywa omusaayi ate siguvaako kubanga be baagundaga. Kale ekyo ekintu oba okijjako odi bano. Abaaliwo ku Lwokutaano be babisinga, ze biseera ebisinga ebigambo nina bitono. Abeerawo ku Lwokutaano be bayinza okunyumizaamu. Ekitegeeza eri abantu abatambulira mu nnono nga bali ku buwangwa nga n'empewo kuba bajjawuli yambuuza soda empewo kyekigwaziwolereza. Nagamba empewo oli asobola okugeza eggwe n'ogula ejjiini lyo n'oliteeka mu kika. Kati bwe lirwamu n'olifuuka mpewo ya kika. Bayiza bwekisoboka kyova olaba abantu abasinga ayinza obeera n'empewo. Era nabadde njagala nakukyogerako ku baana bano bagenda ebweru ngenda kireeta mu maaso. Asobola okugula ekintu ng'amayembe baagagula buguzi. Nze sikulagana na mayembe mapakasi. Amayembe mapakasi bakopi. Tebansemberera. Pana. Amayembe bakopi. Bakopi. Tebansemberera. Kati era asobola okugula amayembe ejjembe ne baliteekamu ne baliwanga ne libeeramu. Ne lifuuka eryaki? Ery'ekika. Wano nina omwana abadde mukwano gwange kuva buto andabye kuva buto noyandera nako. Yagenze okujja wano yakubira ngamba Saala nina empewo enjuusa enjukuma buyuguumi. Naye toyogera. Nemugamba jangu tulabe. Empewo
ekintu kiri bwe kyandaba ne kisanyuka ne kyandika okola bwe kiti nti w'amaanyi ne mukwata mu ngalo ntandika okumukwatamu nti mpike ngendo laba nga liyugula lyeyongera amaanyi manyi jembe teriyina mpisa lyewe lituuka ligenda n'obuzina bw'obuyisa obubi we lituuka teryefuga ngendo laba litandika okumoola amaaso ne ŋŋamba ayayayaya oli jembe wedda gwe mpika amaanyi gange era ngendigamba nti oli mukopi bwe toli nsemberera sikwagala era sirikwagala ne bwe ndifa sirikwagala tambula onviire bwetyo kyannuma mukwano gwange gwe tuludde naye kuva buto we twerabye nandaba kati kikyendi najja mu maaso gange okumugoba bwentyo anve mu maaso agende era omukwano ne gukola ki lwa mujembe omanyi nga teyali eryeterayo kennyini nga just lyakika lyali lyakika kitegeeza kituufu gatuuka ne gafuuka ag'ekika gatuuka ekiseera ne gafune abaganda galimu mmwe baganda nammwe mulina ebiteega ewaffe ebiteega by'abalundi mulina nyabindi bannange yogera lisoda byotegeera mulina nyabindi mulina ebiteega abalangi nyabindi simanyi nyabindi buli tribe abalangi n'abachwezi buli tribe ebeera n'ebyayo nga bya nnono si bisuubule naye abantu abasinga eby'ennono ebyo babiteekamu ebirala era waliwo n'omusajja omu eyazze naŋŋamba nina omusajja ansabira ali mugundi yayita muchwezi bikoze bitya agenda wano bwewati ne wati agenda wano bwewati ne wati agenda wano nagenza okuzuula ng'omusajja gwayogerako kituufu yayina empewo abalangi naye n'ayongeramu ki ebirala abantu simanyi omululu gwaki n'abachwezi eri abafere tewali gye bataferera muganda wange bagamba abachwezi empewo zammwe ziba z'amaanyi era eri eyaŋŋamba osanga omuchwezi ekiro ate kaba kaweddemu buli muntu ayogera tezisobola kukkiriza kubuulira kyemmanyi kubanga kyemmanyi ku lwomukaaga lwa wiiki eno lwakuba abaana bange tebalina ŋŋambo nagenda ne kosita namba natambulamuko nabo tugende tusabe natambulamuko tugendeyo tusabe mwankole naye abaana abo balina kyebalaba balina kyebalaba era kyemmanyi mujja kubaamu owoolugamba abiteekeyo ku midiya bebandikubuulidde nti ebintu byemwogera si biki nemubeera eno n'owulira history n'owulira ki n'omuteekayo abamu ateekeyo afune likes obasanga ofa n'okubatta n'okutta teri muchweza atta kyova olaba babayita abalikwera abatukuvu tebakola ki ate nanyonyola omuchwezi linnya ne wano mu Buganda mulina erinnya eddala limukola ki eryo erinnya baleeta ne Yesu ng'atambulidde ku nnyanja ne bamuyita omuki bamuyita ki Yesu ng'atambulidde ku nnyanja bebamanyi saaliyo tewaliyo tobisoma tosoma bayibuli sisoma nnyo somako ebigaza kale nsomako ebyamagero bayibuli nsomako byemba nkoze eki yobomanyi byemba nsobodde okitegedde mukwano gwange olunaku ngambe mu bayibuli aba Kaisari ya Kaisari agamba ebya Kaisari mubiwe Kaisari n'ebya Katonda mubiwe Katonda lekanze olaba soda manyi buli okimanyi kibuli we tujja tubeera mu byabuwangwa ebibyo tongamba nga nakola kuyigiriza kusaba naye katuba Yesu yakamba ati ebya Kaisari mubiwe Kaisari n'ebya Katonda mubiwaani kale omwana lwaki ntwala nyaabo abantu bye beeyisa mpulira byanjawulo nnyo ku bye bakola beeyisa nnyo ebya Katonda ne bakola nnyo ebyobuwangwa n'obusamizi kiwaliwo kigenderedde kati waliwo katipu kengenda okukuwa nkawulirize nnyo waliwo ekyawandikibwa mu bayibuli Yesu bwe yasanga nga bakoze akatale mu kkanisa n'abasabula kibooko
yatabuka buki naye obutale bakyabukola waliwo omuntu omu era ensonga ezo nazigendamu nnyo esaagala kubijjayo yagenda mu kanisa ate balokole baki balokole bamala saavisi batunda ebintu fundraising okutunda akatale mu kanisa baali balokole ng'oli yakula ebintu bye n'abiteeka mu nkoko ne bimulemerera yasitula nkoko yeyatwala muki mukyaki mu kanisa nga batunda nga bambi mukazi wattu agula nkoko takimanyi mu kanisa noli agirese wa muki batunda olutale batunda ebikajje batunda ensujju battira enkoko bagiteeka katale balwanira nkoko ng'oli agikula obuwanana bwa sente ng'agikwata nga basabira nkoko oli agamba bwe yalaba oli ng'agikutte bamusabira naye nga bwe yalaba oli ng'agikutte n'alaamiriza naga ati ebibadde bigenda okundya biri nga nkoko z'oyo mukyaki yabiraamiriza mpola nga tebawulira ng'omukyala akwata nkoko ng'akunnumba ng'agitwala waka enkoko emu ng'efa ey'okubiri ng'efa ey'okusatu ng'efa ekisibo kyonna nga kifa eno gye baleetawo eri yo terina gyeraga naye bwe yatuuka ekiseera eky'okufa yava mu kisibo netinatina mpaka mu nnyumba yafiira mu ddiiro ekiraga nti nvudde mu kisibo ngenze muki munju nvudde mu nkoko kati ngenze munju ngenda kulya ba munju wenagendera obiyingiramu nga bigenda tandikira ku taata w'abaana okulya ng'omusajja ye takimanyi ti abakazi bano gye bagendera mu makanisa omukazi yawaka akuladde ekyokola n'aleetewaka nga tamanyi naki kigenda kumutta era namusanga mulwadde naye nga tebamanyi kimuluma kumbe enkoko yafiira mu ddiiro yava mu kisibo nejja mu ddiiro gye yajja mu kanisa ekyava mu nkoko kyekiri mukolaki esaala gye baasaba ali teyayambula mayembe gaali yabo yajja eggumiza bugumiza mu kanisa ate nagenda okukola ne ku research ku musumba ng'omusumba yali musamize n'alokoka bano mbu nvudde ndokose nvudde mu byembaddemu yali musamize asaddaaka naye fula akoze ki eri yali takola kasente mukyaki kanji akasente n'alokoka akola akasente k'omu kanisa manyi bano abaddugavu ne bannayuganda baffe balipira nnyo etukota baagala nnyo kakubidde naye just yali kanisa abafere kanisa entuufu gye ziri nnyingi ekanisa entuufu gye ziri naye entono nze nesunga lwoli batuyisizaamu eggaali bannabbi b'obulimba abo kuba bonna tulaba amasaba agazimiridde ag'amabaati abantu ba katonda babula olw'okubula okumanya n'okutegeera ebyamano bingi nga wayagadde obyatula obijjeyo oluyinza obutasula sooda bakunona era abaana bansindikidde nga ebinyonyi abo tewali kye batasindise ku kikomera kyange ekyo naye nga just bino byenjogera kuketta ebimu bijja ne bisuula n'eddagala ne bibuuka ne biddayo ate nkulimbeefu nekijja n'eddagala oba bagayita makyaga galimu bulaka ne white ago aga mayuba aga galimu bulaka ne white gajja neryetoloola okwo nerikka ne libaako kyegira abana nti maama lireese kino naye njagala okwebaza katonda ati ekyali mulamu ate embala temijja kunsobola waliwo bayagala banzisa omutwe wiiki namba naye katuuka kano kalamu yadde tewasiina wannuma
ate naye yakikola nakutegeera n'abantu bewasindika oli mukazi mukulu weewumuze sente z'olina n'obusamize bw'okoze n'akakwata abantu bo basatu buli kimu kyompeereza nkiraba okwata tozaayo gwe sikuddizangako ate n'abantu bo sirina gwe nali nvumye kubanga nkumanya okozesa butamanya na busiro sikutabaalanga ate naawe tontabaala ontabadde naye sinkuwoni nga tontabaala sina muntu nze wano nzija ku midiya njogera byange totera kulumba sirumba ne bwe nkuseetinga ombuuka simanyi lwaki sikulumba naye nnumbye emirundi egiwera osindika abantu buli kwosindika mukwata n'ebintu by'obomugambye aleete nebyonkoze byonna weewumuze Saala nga twandika omwaka guno wakowoola abazadde baleeta abaana abaala ba sitole bagijjukira tubaddiremu lwaki wayita abaana basabirwe kyebuvuddeko awo ng'okusoma kuno kunaatera otandika eno ttaamu twakola story ng'amasomero galimu ebintu naye ng'amasomero go gasanga malokole masiru be bakwata n'abaana ku sande n'omisinga service gyo giba miggo naye ate nga be balina ebintu ebitugumbula abaana ebinywa omusaayi twayita abazadde nzijukira ezo agoberera expo muddeyo mulabeeyo interview nga ttaamu eno egenda ttandika era ne mbagamba nti waliwo omwana omu yali afudde nga munne gwe bigenda okuddako naye nga bigenda mutta mu ngeri ey'enjawulo omwana oyo ne bamuleeta era ebintu ebyo byali biva ku ssomero ddene saalyogera era ne mbakubiriza ne ŋŋamba abazadde muleete abaana bammwe basabirwe mutwale abaana bammwe mu bantu be mumanyi be mwesiga abaana bammwe basabirwe nga tebannaddayo ku masomero kubanga nze mbalayirira amasomero mwagale mugaane amasomero gasaddaaka amasomero gasaddaaka n'otwala omwana wo nga mulamu n'okomawo ng'omwana we alina athima lwatagenda naye omusajja yajja wano omusajja munyarwanda yajja wano ng'ajjanjabye omwana athima emyaka 8 gyali emyaka 8 n'ebikerena nga bajjanjaba ki athima ngende mukwatamu ng'alimu ekintu nga te yakijja ku ssomero kikimulwaze era yali awakana athima umanyize natamu abantu ab'empaka yali awakana oye athima neno ajaye papula bya athima nengenda naye kukimugirayo nemugamba kikyo wuyo athima wo kati tambula omuviire wuyo athima ate obadde ompakanya kugamba kyendaba mu mwana wo nkikugenda okugamba kikyo ekintu kyo kati genda n'ekintu kyonoonye gye banaakuyambira abazadde mwegendereze amasomero gye mutwala abaana musirika naye nga tekinnatuuka ku wuwo bw'oba oli muzadde ku makyanga wakeera n'osindika omwana ng'oyagala laba mwana wo ng'ali mu future eyeeyagaza ng'era ekikukeeza ku makya n'ogenda n'okola ng'okolerera baana bo bannange mwegendereza amasomero gye mutwala abaana bamwe mubasabire olaba abantu abasinga mbagamba nti waliwo akagambo ke mubuusa amaaso nti ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo okwagala ko ayi Katonda okussa ekimu eky'omwoyo omutukuvu kibeere nange togamba munange simanyi n'abooluganda bonna emirembe yogera amannya go kibeere nange najjemba saala tosindika walala neri omwana wange gundi ne gundi emirembe gitagwawo amiina nkubuulire omwana wo ne walitambulawa bakatonda bonna abasatu balibeera ku mwana wo eyo yendagaano ekyasinze mukamba kukola ndagaano ne Katonda yeyo endagaano ekyasinze bw'oli mutwala mu ssomero ng'ekintu endagaano eyo gikola buli lunaku bw'oli mutwala mu ssomero ng'ekintu kyagala mulumba Katonda aligamba oyo omwana aliko endagaano oyo omwana aliko endagaano
bannange mwegendereze musabire abaana olwate mubikoze nga mulaba mulina sente mwefudde ab'ekitalo mulowooza sente tutwala ku international schools nga mulowooza sente kyekikulembera kyekyogera buli kimu mujja kuziika abaana twabyogerako era nziramu okubalabula nti mwegendereza amasomero omwana bwakugamba bamu abaana babagamba maama twawulidde kino ekiro gwe n'otafaayo okuba mbu essomero lyakabi oyagala bakwogereko omwana lisomesa oyagala bakwogereko ti omwana we asomera mu ssomero lya bbeeyi abamu mulya ne looni mutwale abaana bamwe masomero ag'ebbeeyi kumbe gye mututte ate abantu baguladde ebintu nabadde ne edmaster omu ow'essomero sigenda mwogera erimu ng'ali mukumbulira ebizibu ebiri ku ssomero nemugamba director okimanyi nti nno abantu booleta nga abasomesa basobola okula ebintu ne babiteeka mu ssomero ng'awakana tekisoboka nemugamba waliwo ekibadde kisaasaana omuntu kweweesiga hm deputy balwanira positions ezo ayagala dde wano waliwo be nalindabye ayagala munne bamugyewo yayitewo baleeta ebintu mu kuwaalanwa kwabwe mu kwewalana ebintu bye baleeta biyinza otwaliramu omwana bw'oba okiddawa nti no si gwe yabireeta ekintu kiyinza okulya omwana nga gwe kennyini nannyini essomero tolina kyomanyi nga tokimanyiiko naye nga bano be waleeta abasomesa ba hm abo ba deputy ba baasa ye yaleeta ki ebintu nga gwe nannyini essomero ligera ne lifiirwamu omwana ne bakugamba nti gwe nannyini ssomero gwe yagula ki nelikuba bizinensi yo nga gwe tolina nakyomanyi nga mazima matuufu ne bakutwala mu kooti nga bakulanga bwemage nga tomanyi nakikyakuba ssomero lyo naye nga bewaleeta balina entalo zaabwe be babireeta kale abazadde mwegendereze namwe nannyini masomero ebyo bye muwakanira ebyekisiru tebiina makulu mwegendereze amasomero gammwe galimu ebintu abamu nga tebimumanyi abamu nga mubimanyi nga mwe ababireeta eryo essomero lyenayogerako waliwo eyali ayabireeta abazadde mwegendereze agamasomero gemulaba ag'amaanyi gyemutwala abaana bammwe naye agatali g'amaanyi mwegendereze tewali gye bitali twasomera mu CU tebyaliyo ate eyo kati babiteekayo bikole naye gwe kangubuuli twalina essomero lya CU naye nga kuliko omuvule omuti omuvule n'omubajjangala naye nga byalwako ttaka ly'abaminsani ne basala omuvule ogwo ndigunyumyako paka kati bwe bagusala bagenda okera ku makya nga guzeemu gwekogolodde bwantooba kati we gwegola ate gwadda na fujjo ne gweyawumulamu ne gukola emivule egi ebiri kati oyinza kinyumya ne babaawa alabanga ekyobuli ababimanyi babimanyira kati nga busaamusanvu ez'omisana ku muti gwennyini ago waliwo obusoto ogwakuba ne guula gusala kati oyo yalina nnyini muti ogwo gwali musambwa gwalinga muddugavu omusota naye nga ne gakuvaamu n'ogutomera omusota gwali muddugavu gwali gwakala kiwagulabako emusota kati gwe wagulabako otya ti saawa musanvu gwagira wagulabako kati waliwo neyazimbawo n'amaka ge naye nga yamenyako ekitundu nga yayingizaako eno omugamba oyingidde mu kkubo nga waali ennyumba yagiyongerako ekyengulu awo waaliwo nnyiniwo era agaabalabula nti bannaaye osiba toba kikupapya alaba soda ekyo kyoyogeddeko nakyo tujja kireetera puroguramu yakyo ebitundu ebisinga bibeerako bannyini byo kati nga kumubajjangala byenseko zifubutuka eyo waaliko emisambwa gyako kyenanyini kitundu ekyo kalale kyegyagamya amasomero ga CU gabaako empewo ki mizimuzimu egyo mbugabaani
Abaminsani. Abaminsani. Ali. Waliwo y'abaminsani nga kuliko ekkanisa naye ng'ekiro togiyingiramu. Eri abasinze ekiro naye nga tebalabwa. Ati si kanisa, si gwe kanisa. Ate nze tebwange kasuka eno. Kasabiri. Kasuka. Era nze ne kusaana enkuse ku kyaki wa Musumba Peter Sekitoleko. Bwaiza ngenda kujja nsabe. Oli ati tuwa ku byuma. Bannange Musumba nkutumiddeko nnyo. Nkwagala nnyo. Nnyo. Peter Sekitoleko. Peter Sekitoleko. Pasita Peter Sekitoleko. Omusajja oyo alina enjiri. Nvubuka muto nemu. Alina enjiri. Asingana abambala amagando. Owange nvaako. Nefuna lunaku kuba tukyalirako olwasooka. Ngo twasooka meetinga naye twa meetinga mu church. Nkusaba otwongereyo jjo tusabeko oko. Nja kujja ngenda kujja. Betendo. Ay. Otuyimbiremu obuyimba bw'Ekinyarwanda. Okuyunani. Olina akapaati koyongerako wabbe kamunyumira nnyo naye takamanyi. Olulunyakole. Anti olina akapaati koyongerako. Kati laffe tukoma okuyunani kumarayo ekinkitina ruhanga wanjayizire nyowe tinkitina kati olina bw'oyongerako awaawo. Ezo zipaati zaazo. Tuweyo kamu nga tusiibula. Nawe? Kamu nga tusiibula. Kimanya akapaati akamu kagamba. Mbutinchitina gunalya chini nganajwara mwendachi nebinyonye bitahinga nindeba bijwara siriki. Nake. Tichitina gunalya chini nganajwara mwendachi nebinyonye bitahinga nindeba bijwara siriki. Nikumala nyewe tichitina ruhanga wanja ndizire nyewe tichitina abayanjiro kujunwa bakeyeta abanyabwenje barara tebaryamire sitani nebajungura. Nagera abe. Sibula tuva lero tugende twaseka kyetira. Bannange abalabi ba Expo mwe bali kutwagala. Mwe bali kutwagala ne kano kaakayiseewo abaneetaaga okubeera naffe mu kapeeni ya Truths. Bannange tugenda kubaaniriza n'abaneetaaga okugiteekamu. Tugenda natambula kino ekintu Expo yakitandika. Era bonna tugenda abaagala soda ba abe. Tugenda beera nabo ku campaign, tugenda tambula nabo mu beesunge, tugenda kutambula nga tiimu. Amwena mwena naye tetugenda tambula nga tiimu nga tukyalina kamera eno. Mbasaba bannange mmeme gabagaba eneeka ejjanga ate munnange akatono okalyanga ne munno. Mbegayiridde bw'oba oyinamu osobola okusonda kamera. Mbakubira omulango ogutakungula. Temulinda ate abeebunaayira batuwe. Ng'ate mmwe abaffe betuweereza abamu musumuluddwa. Abamu atambula muli mu mawanga. Naye nga senga teyali Expo nze temwandindabye. Singa teyali Expo singa teyali soda temwandindabye. Era ebikulu bikyajja tulina bingi bye tupulaninga ebigenda okugasa ensi. Mwenna Abannayuganda, mwenna abatulaba, naye nga Expo ebigenda oyitira. Kale mbasaba tusonde kamera tutandike kale mu wiiki eno nejja kamera tukimaleyo tugende tutandika kampeyini yaffe ng'amazima matuufu tulina kamera musapootinga abafere ate ne bababba. Naye ate ffe abantu abatuufu abavuddeyo buli kimu kye tukola mukyerabira n'amaaso gammwe. Naye ate ffe tubakubira omulanga temutuyamba. Tuyambagane tutuuke ku ntikko ffenna, tutuuke ku buwanguzi, tujagulize wamu. Mbaagala nnyo. Mukama abankuumire abampere bye musinga okwagala. Saala kati tunasibwa waliwo omukyala yava bweru yalinga bweru ng'akulabira bweru kati nansaba endagiriro eyo nemugamba olidda mu Uganda ndigikuwa nenjimuwa nendoza bayivani wali okyali eri bambi najja omukyala oyo yankubira essimu n'agamba soda weebale bamuyita Amina saza kati ali Jinja
yagamba webale ne Madam Sala bwe ndifuna ekintu ngenda mwebaza yanyamba joka omuntu yali akubidde simu ku nsonga zonna n'asiima oba oyagala sukaali bandeetedde obusawo bwa sukaali buli bwali twalako bumeka 10 basi basabale banyabo abaana beebaza anti nze kati oyanzizaamu nnyo amaanyi nangamba olaba yaasiimye n'abalala singa babeera bwe batu yakubira akasimu nga soda mu butuufu bali tuleetera Saala kye nabagaddeko basiima ali jinje kasomalo balagirira ne batuuka tebaza asuubiza n'okusuubiza abbe soda bwentuuka ngenda kukuweereza yoneke ya time olutuuka wano abalya mmere mu aba agambye mabega simanyi eddoboozi liyiseemu nti abalala bwakubira essimu maye azikwata soda ndagirira ewa Saala bwamulagirira oluusi amanyi n'omusuubiza nti so bwenaaba ntuuse nja kukuwayo keya time oba akantu mukasaatuuka nga n'essimu ajja nako kasaatuuka ku alaba atuuse kati gwe tukyalina oba useless naye nga bambi tetukyogera mbu batwagala mutusiime nedda naye nga ate mwebaze abasiima bannange mwebaze muyige okwebaza so ami nawe bali kunkubira akasimu kamaama oli jjinja ali kikadaama ngamba yajjana alina ebimusumbuwa n'atereera yoyo yajja n'abeera wano ewange so Amina ate saamanya nako ekyana ekyo tekyambulya nkiziwano yajja n'abeerawo so Amina webale bambi kusiima mukama akuwonyeze ddala so Saala for now katwamuke embuga so ngenda basaba mu embuga expo katate butwamuka ki si bwino embuga y'expo niko embuga kikyo nawe olaka tomanyi Luganda kyeza bwe njogera essabo naawe ekigambo onyiiga essabo siri embuga essabo sabiro awantu wofukamira n'osaba kyonna ky'osabirira ate embuga zeni mukazi kati kankubuli embuga abasirikale bakuŋŋaanira eyo mbuga yaabwe abalokole bakuŋŋaanira eyo mbuga embuga kikintu kibugiriza Oluganda abantu balwonoona kati ekigambo essabo si kibi eryo libasabe n'ekkanisa libasabo wogenda n'osaba mpozi nga gwe kanisa yogendayo okukola ki nze musafa lutonteeka mu nze nkubuleba okyagala tokyagala ngenda kuyigiriza Oluganda naawe otuyigiriza ti nkitiina essabo lyessabiro kati olaba abantu baali kati olaba nga tetunasiibula olaba n'abantu kasita obagamba ekigambo obusinje bayanga okukaddamu obusinje kitegeeza mirembe kitegeeza bweza kati olwogera obweza ng'anyiiga ngalowooza kyeri kati nange essabo kati nze essabo nze njogerera newa buli kimu kya lubaale buli kimu kya sitaani lubaale nange gaba buli kimu kya sitaani buli kimu kya sitaani kati olwo neyabuuza lakamuntu naye soda yali akasimuluko gwe wa assistant Katonda ondaba Katonda alina baasisitanti wano alina balooya so abejjako kamera tusinkane olundi stories zaffe zibaako ate ne balooya baabo be bamulyamu olukwe ne batta omwana we agamba mukomerere sente mu Bayibuli siteeka sente mu Bayibuli mulimu Abalooma mulimu Abagalatiya abo babbi mulimu Pawulo mulimu Yuda ali mu Bayibuli kale weleka mu Yuda olaba yali dinaali 3 kale weleka mu ekyo omuntu alunta kisanga bye. Export TV to the world.